tubadde tuzze kusabira ggwanga naye awana abamusirikale be bayiyeewo bayitirivu batugambye tuleme kubeera wano naye tunoonye ekifo kirala. Kaakati tugenda wali ku kkanisa ya St. Peter Kalituusi wetuba tulindira Sabadiikoni tusalewo ekyokukola. Erinnya? Ndi Reverend Daniel Kikundu omusumba w'ekyebando. Sigwe gusoose balumba bannaddiini enfunda eziwera. Wegamba era naffe bitulemye okutegeera kubanga baasabye nti nno tugenda kubeera abantu nga 20 naye bo bano bagamba ab'ekifo kino nti babagambye nti Kawempe yenna bamukunza ajje wano ekitali kituufu. Kati atambuza amawulire ago agatali matuufu atulemye okutegeera. Kubanga ffe kye twategeddeko tugenda kubeera abantu nga 20 tusabe. Naye wano bagambye nti Kawempe yenna ajja era bayimiriza olukuŋŋaana era balina mundu nyingi ne tiyagaasi okwewala okutukuba tiyagaasi katubaviire. Can I speak to the DPC? But you are not supposed to enter. Can I speak to the DPC? Yeah? Can I speak to the DPC? You park there, then you come. Or your supervisor? Yeah? Can I speak to your supervisor? You call him. You have the number of DPC. Right? But do you know whom you are talking to? I'm the mayor of this division. Yes. So can I access it? You must be having his number. I mean our number. Yes, I do have. Then you call her. Do you have instruction that I should not enter? Yes. From who? Of course, the one you're talking about. DPC. Let it first go Sunday. Saasira munange twasaba bulungi ne twogera buli kimu naye twewunyisa okukeera ku makya nga batugamba teri kusaba kintu kya Katonda ekintu ekirimu ekya Katonda tugaa tukwase tukwase Katonda nga bagaana kandi eggwanga lino uko bisomera mukuwali COVID-19 bali mugamba bamukwase Katonda ate babaganya okusaba musetawusi basaba okyogera ki Reverend? Kaakati nkyogerako ki ekituufu fera abakkiriza ffe tukkiririza mu kusaba nti Katonda ebitayinzika eri abantu biyinzika eri Katonda ffe bitutasobola Katonda byasobola ze badde ndowooza nti banditukkiriza naye ne balimitinga nnamba kubanga ennaku zino waliwo nnamba gye tumanyi ne batugamba nti oba temusukka bantu 20 naye mwongere okusaba musabire embeera esobole okulongoka n'okugenda mu maaso. Erinnya lyange nze Reverend Robert Muwonge Nsinsi ndi musumba w'e Maganjo St. Apollo. Bw'otuuse munda bagambye batya? Baŋŋambye sipaakinga nsobole okufuluma olw'okuleeta emirembe naye nga ate nze ndowooza nti okusaba tekujjaawo mirembe wabula kuleeta mirembe. Program tugenda kusaba tusabire eggwanga lyaffe abantu baffe embeera yonna nga bweri Mukama Katonda abeere nga atutaasa kuba ebintu byonna okusaba tewali kyekutajjaawo okusaba kujjawo embeera yonna obulwadde kuwa abantu essuubi
omuntu aggwereddwamu essuubi bw'awulira ekigambo kya Katonda ng'asabiddwa kimuzza engulu. Mu mbeera yonna obujjanjabi abasawo nabo mu bintu byebawa ennyo okubudaabuda abantu ne bannaddiini gwe mulimu gwabwe omukulu kubudaabuda bantu. N'olw'ensonga ebyo byonna bibeera mu kuteekateeka kwa Katonda y'embeera gye tubaddeko tugenda kusabira busabizi ki eggwanga lyaffe n'ensi yaffe. Mukama Katonda agyongeremu emikisa n'embeera ennungi. Imam babaganye okuyingira munasabirawa? Okusaba ekyo bwe kiba tukisobose tetukiteekamu maanyi na mbeera, tugondera bakama baffe kibaba basazeewo. Ffe nga bannaddiini tugenda ne tukola emirala era netusigala nga tusaba, sala zaffe nesigala tuziweereza eri Katonda nga bwe tubadde tukola bulijjo. Bannamawulire banteera mu kibuga ky'abantu. The office you can pray from the office. No? It is not allowed. Abantu ngambye abantu babeera basatu bana. You can pray from the office or home. Go and pray from home or the office. Good enough that what you say it is on Zoom. You can do it from the office or home and everybody will hear your prayers. But here, but you can tell how selectively you apply the law. If the parliament convenes a parliament of about 500 people, and when it comes to prayer, even the president holds national prayers. I've never seen you advising him not to hold the prayers. Religious leaders converge and hold prayers. Bakuyimiriza, poliisi ekuyimiriza. Kiba kya nnaku wabatatidde na Katonda. Ffe tulowooza nti ebizibu ebiriwo omwana w'omuntu tasobola kubimalawo. Twakiriziganyiza n'abakulembeze b'enzikiriza, bannaddiini, bonna Saabadinkoni, omukulembeze w'obusiraamu, omukulembeze w'abalokole, bonna bakedde wano ku makya nga tugamba ebizibu ebiriwo katubikwase Katonda. Naye ekyennaku abakulu bagambye ebiragiro bye balina from above tebagenda kukkiriza n'abantu kulaajanira Katonda waabwe. Kyannaku eggwanga gyonna gye lyeri lyekwasa Katonda. Ne pulezidenti w'eggwanga enkya n'eggulo tumulabye ng'ayite okusaba
n'abayita abakulembeze b'enzikiriza ne babeera bokka ne tuteeka ku Zoom, era bwe twali tugambye tubadde abantu 8, abakulembeze b'enzikiriza 5, nze ne town clerk wange nga bwe mumulabye n'omukulembeze omu yekka, naye bakiganye. Kyannaku kikwase kikuba ennaku abantu okugaana okusaba, naye tugenda kufuna wonna we tunaafuna oba tunaafukamira mu luguudo tugenda kusaba. Teri muntu asobola kugaana muntu kusaba mu kitundu kye. Ekiseera kiriwo kati bawamba bukulembeze bwaffe. Nze meeya w'ekitundu bate bamukkiriza na kukolayo activity yonna. Etteeka limpa obuvunaanyizibwa n'obuyinza okukola enteekateeka eteeka okuddukanyizibwako division eno, kati bagiganye. Baŋŋambye nze enteekateeka gye nalabye esobola okuyamba division yabadde yakukuŋŋaana ne tusaba Katonda asobole okutaasa division, asobole okutaasa Kampala ne Uganda, naye kati bagiganye. So njagala kubakakasa ti gavumenti yaffe bweto tetambulira mu mateeka, tewali tteeka lyonna lyemmenye okujja wano okusaba, naye bakitaddemu kubanga ono wa NUP, kubanga munnabyabufuzi. Abakulu bonna mu poliisi waggulu batunulidde akantu kamu, kano k'abantu basaba. Bonna batunulira akantu kamu akatini bwe kati kyannaku. Orders from above kye kyokka kye bakugamba. Buli omu akugamba orders from above. Ebiwandiiko byonna nabibawanga bwe bateekeddwa era bwe baavudde okumanya nti wajja kubaawo okusaba. Ate ne basirika ne RCC namuyise naye yetalinyeewo wano, ekiraga nti nno bantu bakuweesa omukono ogwa ddyo ne bakugisaako ogwa kkono. Kyannaku. RDC twamuyita n'okubeerawo tumadde yeyakkiriza n'agamba agenda kubeerawo mu kusaba, naye kati talabikako wano. Diini abadde bazze okusaba basebo ne banyabo, njagala kubakakasa nti ofa gye mwatuwadde nga bannakawempe okuteekerawo okusaba, bannakawempe bagyeyanzizza nnyo. Weewaawo abapoliisi bagiganye. Naye kye tugenda okukola, tugenda kufuna ekifo kyonna, ngenda kukibabulira, tufukamire tusabe, tulajanyine Katonda, ekizibu ekiriwo kigende. Abantu basula njala, abantu basiiba njala, abantu banogoka bafa, tewaliwo kyakulya. Ensimbi bazeegabidde ezisinga obungi, bazeegabidde kubanga abantu abanaku tebaafunye ensimbi. Kyekiriwo kati kye tutambulirako. Abantu ababadde babagabira emmere nabo bagiganye. N'olunaku olwajje baasibye bannoonya mbu olw'okubanga by'emmere mu Kawempe division, mu Kawempe 1, mu Kawempe 2, kyannaku. Sobola kupondooka era mbagaye nti nze ngenda kufuna ekifo, ngenda kunoonya bannaddiini bange tufune we tunaabeera. Oba tunaagenda mu nsiko, oba batuganye ekitundu, oba tunaagenda ku luguudo, tugenda kusaba olunaku olwaleero. Abantu batono nnyo, abakulembeze b'eddiini babadde 5 bokka, nange wa mukaga ne town clerk n'omutuuze omu yekka, bantu 8. Era basanzeewo nga tutaddewo entebe 8. Yeah, we had organized a divisional prayer in my capacity as the mayor of Kawempe division. And one of my roles and duties as a mayor is to make strategies for the development and the well-being of my division. We organized with religious leaders of all denominations and they all accepted. We arranged and the venue was arranged. We secured the venue, which is indoor. It is indoor because it is in the gardens, Akamwesi Gardens. But to my surprise, just early in the morning, I'm getting information that orders from above were sent to the DPC of this area that no prayers should take place. Prayers? It's illegal. There is no law. They can cite to me and say that this is the law we are applying. The president organizes prayers. Bwana Museveni organizes prayers in Uganda. And he invites the region leaders, religious leaders, as I have done in my Kawempe, where I'm the leader, I'm the political head. But they are saying no because they have instructions not to hold prayers here. It's very unfortunate. These are people, these are leaders, but it seems there's an unforeseen hand. There's a hidden hand behind, because the RCC himself confirmed to attend, but is nowhere to be seen. They have turned it political. In Kawempe, where people have started to collapse without food,
The only solution here is to turn to God, and that is what I have decided. Everybody is calling for prayers. The government itself has failed. Even the 100,000 they were talking about, it did not go to the beneficiaries. It went to those who had arranged it, because most of the vulnerable people did not get that money. And if you are to institute an investigation, you find out that most of the people who got the 100 are those who are well off, or their relatives and friends. Based on the report I have, which I am investigating to make sure, to be sure that it's a true report, as I wait for the government report, which is the 2020 report, the COVID report, has never been presented to me. The deputy RCC refused to present a report. I don't know whether this one will come. Batuwa obwesige okubateekerateekera twakitunuulidde nga tulina kuteekateeka kusaba kwe